Amanya endobozi bamta MCSMX representing straight out SMX media mawulire ganna kunyo kubeera nga kino ekigudde wa John Black mawulire gali mu saturating ku social media platforms tetunategeera how true this information is naye nga mawulire gatansedde okubeera nga gasaturating ku social media platforms mbo muyimbi gwe tumanyi obulungi nnyo John Black tumanyi tewali watamanyi John Black wano mu Uganda akubidde ennyimba nyingi nga zi Halo Obubadi Makanika n'endala nyingi so John Black even recent mu scandal gye tulimu wano ya coronavirus musajja watu yavuddeyo n'abeera akwatisaako ba DJ n'abeera bafunirayo kyabafunidde okubeera nga abayamba si bye bokka waliwo n'ekibiina ky'aba upcoming nabo bagenda nga batuukirira abayimbi abasula mu bitundu John Black gy'abeera nabo ne bamutuukirira n'era John Black mu bayimbi ba Uganda waneeno toyinza gamba bayimbi balina mpisa n'otamentioninga ku John Black abantu abamutuukiridde abamuli okumpi naye bakimanyi bulungi nnyo mbu John Black musajja ali poole ayogera mpola mpola ate mukkakamu naye amawulire agatuuka ku mmeeza yaffe galaga mbu John Black yabadde oba bamukutte red handed nga ali ne mukyala wa muganda we lwaki nkyogera wentyo John Black ali under record label gye bayita Black Magic fena tugimanyi bulungi nnyo Black Magic oba togitegera bulungi ekyo ekigambo kyatera okubeera nga akozesa mu nnyimba ze ye mu recording ennyimba ze ate twabadde surprised okubeera nga Black Magic yeekwatiddemu ne mu video ya Halo yonna nawe video ogenda ojaba empya ya John Black gye bayita Halo Black Magic yabadde nga egirimu omukono ba yagikuttemu omukono okubeera nga egikwasaganya buli kimu naye no Black Magic nga omanyi ebintu by'abaluganda ovudde mu kyalo muganda wo osobola omuteekawo n'abeera nga akumanaging oba nga kwasizaako ebintu ebimu nga we tulayo ku bayimbi abalasi yeyeka asoose okubeera nga managingibwa abantu family members oba muganda we so muganda we ye muto omukulu mweno Black Magic okubeera nga alwaninga ebintu bya John Black kigambibwa mbu mukyala wa muganda wa John Black ono muganda we alina mukazi we okusinziirako social media platforms zetugenzeeko n'okugezaako okusearchinga for information about how true okutegeera ekituufu ekyatuusewo eri John Black tugenze tukizuula nga ba blog abamwe batadde aba radio favor 102.3 bo bagambye mbu John Black yabadde red handed ne mukyala wa muganda we mbu babakutte nga bali bombi balina akabozi ke banyumyako ak'ekintu ekikulu so John Black ne balwanagana bubi nnyo ne muganda we ne babeera nga bajawukana mu mbeera etabadde ennungi mbu ne social media accounts za John Black zonna ne baziblockinga ne bazikyusa ne kati ezimu owoozisaakinga tosobola zifunira mu John Black kubanga password bazimumye naye kati osobola zifunira mu Black Magic ate abala ne bagamba ensonga lwaki John Black yafallings out ne muganda wa Black Magic Records mbuteri ku ya muganda wa John Black kubeera nga bamukutte ne mukyala we naye ensonga eri ku kya social media platforms okubeera nga bamumye password bo ne balwanagana ne muganda we nga we balwaninga Black Magic company eno ba recording label eno ne babeera nga basobola okubeera nga falling out kati so far reason oba theory ziri bbiri oli wadde mbotwalako gy'owulira gy'oyagala not until nga tureachings out to John Black n'abeera nga jatukakasa ensonga entuufu eriwo naye so far kati ebintu byetulinawo biri bibiri abamu bagamba bamukutte ne mukyala wa muganda we actinga nga manager we mu Black Magic recording label if not theory ey'okubiri egamba ensonga yavudde ku social media platforms za John Black okubeera nti yali just managed ne social media account zibeera managed kubanga ayinza obutala na time ebeera okwo ku social media kureplying abantu postinga n'ebisigadde gundi ebadde mu egimanaginga so social media platforms za John Black bazimugjeeko zonna kati John Black n'anyiga n'agenda ne balwanagana ne manager we so ne babeera nga falling out kati goli wadde mbotwalako eriwa bamukutte ne mukazi wa muganda we ne balwanagana ne falling out ne Black Magic Records oba stekyo just bamumye bumi password nezo nazo nanga ziyinza obeera entuufu oba enkyamu kubanga tetunafuna John Black on record kubeera nga avaayo n'ayogera ku eno ensonga it's just a developing story nera gwawulira ng'okyajagala oba ng'ogirinamu interest ngenda kusaba subscribing o liking ato commenting oleme ku missing amazima tunaba tugazudde okuva wa John Black kubanga tukola ekisoboka tuna tubeere nga tukubeerako ku John Black atisa atunyonyola ekituufu ekiriwo bituufu oba si bituufu ne John Black tetunabeera nga tumufuna ate nga gye tuli mu quarantine okuvuga ogendayo ku Black Magic ofuna information entuufu nakyo kizibuzibu muko naye gwe kyolina okukola kubeera nga osubscribinga wanene ku SMX Media oleme ku missinga story wajja egenda obeera ng'ekoma so ebibeera bituufu tusaasidde nnyo John Black ebibeera nga si bituufu bambi John Black mumwesonyiwe temusibaako matugambuzi kumuliisango amanya endoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.